Don't joke to M23, my bro. Don't joke. That is army for the people. Yes, alright. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Nkulisaayo nnyo obwakedde. Naye ebukeeredde birungi si birungi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu Northern Kivu eyo mu nkambi z'abayeekera ba M23. Amawulire agavaayo si malungi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Si birungi mu kibuga Goma oluvannyuma lw'amawulire okuvaayo nga galaga nti nno omu ku bassaabayeekera omu ku bakulembeze b'abayeekera bano ba M23 era abadde amanyikiddwa nga spokesman w'akabinja kaba M23 mu kibuga Goma, Wile Ngoma, kigambibwa nti amaze okuba nga assa ogw'enkomerero. Kigambibwa nti no yamazeemu dda omusa amaze okuba nga assa ogw'enkomerero gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno olutalo lukyagendera ddala mu maaso. Bwe baba nga abayeekera bano babasseemu omu ku bakulembeze baabwe, kitegeeza biba tebinnaggwa, baba balugulidde ku ppata. Kitegeeza samiti zonna zibadde bagenda mu maaso n'okutuuza ze batuuzizza okusobola okulaba nga bagenda mu maaso n'okutaakiriza olutalo luno, okusiizinga fire, okusobola okulaba nga baresolvinga solution egenda mu maaso olutalo luno lukomekereze. Balabika okuba nga bamalaga mu bulago kubanga kino ekikanga bwe kizzeewo tekigenda kubanga kireka DRC kye kimu. Lwaki njogerawo ntyo? Kigambibwa nti okufa kwe kuvudde ku bulumbaganyi obukoleddwa drone okuva mu kibuga Kinshasa ewa Felix Tshisekedi era obulamu bwa mwogezi ono spokesman w'akabinja kano ka M23 Wile Ngoma tebulutonze. Abayeekera tebannavaayo konfensinga kigenze mu maaso ekyokubattamu omukulembeze waabwe naye nga gye bujjako amawulire tujja kuba nga tugafuna bulungi nnyo. Mu katambi ke ngenda okuba nga nkuteerako nkulage omusajja ono spokesman w'abayeekera ba M23 Wile Ngoma, akatambi ke nga yali musajja mmekete nga tawunyikamu era y'omu ku basinga okuswaggulwa amagye we tuyise amagye amapangise ba mercenaries abapangisibwa mawanga ag'ebweru okujja okulwanirako eggwanga erya DRC. Yababafuggaza n'abajjako ebyokulwanyisa n'abagamba bakwate ekkubo badde ewaabwe ku butaka kubanga eno gye bajje tebajja kumalako kubanga bo balwanirira ssente ate bano abayeekera bo balwanirira bulamu bwabwe. Kati ng'agezaako okubalaga nti no tebikola tebikontana tewali buwanguzi bwe mujja kujja wano era n'abagamba nti mukwate ekkubo mudde ewammwe ku butaka. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira oba ng'otuwuliriza wabula njagala okujjukizaamu nti nno abayeekera bano tukimanyi bulungi nnyo mu ntandikwa y'omwaka ogwaggwa bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga banvendinga nga basalako ebitundu ebimu ku Democratic Republic of Congo omwali ekibuga Goma, omwali Bukavu Airport, Buvuma, ebibuga bungi nnyo obwali bwetoolodde eby'obugagga. Abayeekera bano bwe bagenda mu maaso n'okuinvendinga n'okuwamba era ne bagenda mu maaso nga beewera nti ke basemberedde ekibuga Kinshasa nakyo banaatera okubeera nga bakola ki nga bakiwamba. Tebaakoma okwo, bagenda mu maaso n'okukyusa obukulembeze mu bitundu byonna bye baali bagenze mu maaso n'okuwamba. Oluvannyuma lw'okuba nga bagavana bonna baali bavunaanyizibwa mu bibuga bino baali bawambye baali battiddwa ku front line. Kaakati ne bagenda ne balonda obukulembeze obupya ne balonda ne bateekawo ne new governing system, banking system, buli kimu ne bagenda mu maaso ne bakikyusa. Wabula bo bagamba nti kyali kyabwewusa gavumenti ogenda mu maaso n'okubasalako amasannyalaze, amazzi, okubaggyako provision ng'ate ekibuga kijjuddemu abantu nkuyanja nga beetaaga provision zino. Era bo bagenda mu maaso ne bagamba nti nno ffe tetulwanyisa bukulembeze era tetwagala bukulembeze, wabula tulwanirira ddembe lyaffe ng'abayeekera ba M23 nga bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo tetufiiriddwako. Lwaki tusosolebwa? Bye bimu ku bigambo ebyali by'abayeekera bano aba M23. Kakati amawulire agavaayo galaga nti nno Congo DRC ekoze obulumbaganyi ku bayeekera bano aba M23 era eresse omu ku bakulembeze baabwe nga mufu oluvannyuma lwa kusitwikinga drone ebakubyemu ekizuka n'ereka omukulembeze omwogezi w'akabinja kaba M23 Wile Ngoma okuba nga obulamu bwe tebulutonze gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nkugambye ngenda kuba nga nkuteerako akatambi okulaga
obukambwe omwami eno bwe yayolesa ng'agenda mu maaso n'okufugaza ba America white missionaries abali bagenda mu maaso okukeka eby'emmundu mu Democratic Republic of Congo abalwanirako eggwanga erya DRC. N'agamba amagye ga DRC manafu nnyo era manafu ddala olw'ensonga nti nno gavumenti yaabwe teyayimirirako kuteeka maanyi mu kutraining ejje mu ddiwa skills saako n'oddikwasaganya. Kati akaseera ke baali basazeewo kubanga batandika okuteeka amagye mu nkola nga bagatendeka bagaba ku skills ate abayeekera ba M23 baalumbira olwo ne bazuukuka. So kyekanga nga amagye gano aga DRC manafu nnyo tegasobola kulwanyisa bayeekera bano aba M23. Kyobola abayingizza obuyambi East African Community yayingirayo. Twalaba ebitongole bingi, waliwo n'ekitongole ekya East African Community nakyo twakiranga kitwalayo amagye gaakyo okusobola okulaba nga balwanirako Felix Tshisekedi olw'ensonga nti amagye g'eggwanga erya DRC gaali tegasobola kutakula wadde ku bayeekera ba M23 newankubadde babawadde troops ezimala aba DRC bakyalemeddwa okusuppressinga abayeekera ba M23 balemereddwa ddala. Kati tetunnawulira kiva eri Paul Kagame ow'e Rwanda kubanga kiba kigambirwa nti abayeekera bano aba M23 bagenda maaso n'okusupportingibwa Paul Kagame ow'e Rwanda. Kitegeeza ono abadde musajja we era munywanyi we nfanfe amukwasaganyiza emirimu. Era tulinze okuwulira ku bubaka obugenda okuva mu Rwanda, tulinze ekigenda okuva mu ba M23, ekigenda okuva ewa Felix Tshisekedi. Wanaabeerawo resolution oba embeera egenda kubanga esajjuka busajjusi. Kugambye ono abadde spokesman era yajjako ne wano mu Uganda ng'agenda mu maaso n'okwogerera abayeekera bano aba M23. Meetings ez'enjawulo y'ono omu gwe badde basindikayo mu summits ezibadde zituulibwa y'omu abadde agenda mu maaso n'okukiikirira abayeekera bano aba M23. Kati ng'olutalo lukyagenda mu maaso, jjukiranga ne Trump naye yabadde awera nkolokooto ng'ayagala kubanga asuppressinga amagye gano aga M23 agajje mu Democratic Republic of Congo asobole okugenda mu maaso ne projects ze. Kati olowooza drone eno okudistrictinga okutta ssaabayeekera ono kivudde lw'amaanyi ga Donald Trump ge yagenda mu maaso n'okusindikayo mu Democratic Republic of Congo oba? Bino biba bigenda twewuunyisa nnyo era byewuunyisiza ddala. Reason being nti Paul Kagame kejje aveeyo okulangirira ng'ayagala kufuna garanti ng'abagamba singa nagenda maaso n'okuwithdraw amagye gange troops zange mu Democratic Republic of Congo, how sure are you nti mugenda kumpa obukuumi? Njagala galanta enkakasa nti ngenda kuba nga mpeewa obukuumi kubanga Abahutu Abatuusi abagenda maaso n'okulumbagana eggwanga lya Rwanda babadde basibuka eyo mu Democratic Republic of Congo. So singa ngezaako okuwithdraw amagye gange bajja kunkolako obulumbaganyi. Ye Paul Kagame newankubadde abadde asongwamu olunwe nti y'omu kuba defending abayeekera ba M23 abadde avaayo olunwe ng'akyewakana ng'agamba nti ye okudropinga amagye ge, okuteeka amagye ge okuteeka amagye ge okuliraana ensalo ya Democratic Republic of Congo saako ne Rwanda abadde agezaako kutangira Abahutu abagenda maaso n'okujojoba eggwanga erya Rwanda ng'agezaako stopping okuyingira eggwanga erya Rwanda. Kati Paul Kagame ekyo kyabadde agenda maaso n'okwekwasa naye nga ye Felix Tshisekedi president w'eggwanga lino erya DRC erya Democratic Republic of Congo abadde agamba Paul Kagame alina kyanoonya era alina kyamanyi ku bayeekera bano aba M23. Ngenda kubanga nkuwa ku mukulembeze ono omwogezi w'akabinja kaba M23 aggiddwa mbudde. Nkiddamu aggiddwa mbudde ennaku eziyise emabega oluvannyuma lw'okusitukinga n'akubibwa drone. Ngenda kubanga mukuwa nkulage abadde alina maanyi kyenkana ki, nkulage enkula ze z'abadde akolamu n'engeri gy'abadde akolamu emirimu gye. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oli ku Yugi Updates vinyongera okujjukiza kusinza obanga otuwuliriza ng'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo saagala kubalwisa kambawo akatambi kano. Don't joke to M23, my bro. Don't joke. That is army for the people. Don't joke. Don't joke. Move, quickly. Run, jump, quickly. Hey, wait.
Hey, quickly, 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 quickly. M23 has made massive gains in eastern DRC, culminating in Goma's capture, but not without some help from across the border. If Rwanda wasn't supporting you, could you No, have taken no, Goma? no, 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 no. Could you have taken Goma without? That is, no, no, that is not true for my sister. So Rwanda Nous hasn't sommes been- une armée du Congolais. Nous sommes- We are a Congolese army. We are Congolese. We fight for a fair and noble cause. We are Congolese. We are not helped by Rwanda. you No, have no, done this no, no, without no, them?